Yadde tuli mu meeting y'okukamaliza kati munayo wizo alina ssente esambala yammanja ng'ate egenda banja mukyalawe yatundanga emmeeza abantu bonna be yatunda emmeeza 31 yampaako miliyoni 10 era nandibadde nibanja miliyoni nga 45 tugenda mu reconciliation omukyala ate yagamba nti ye yatubanja ng'ate yatunda emmeeza zange mukyala wa wizo wanga ye manager we ate ye palasa ate omuntu abadde ayinza okuba nga yayinza okukakkanya embeera ate nga yayogerera waggulu okukakkanya wizo n'ava mu mbeera byonna nga bwebirabiro bibadde waliwo bye batalazi bibadde bingi kuba embeera eteresangaata naye ddala wizo yandibadde ankuba wadde okumpandulira amalusu nga omulabe byankola ensi eno nga nzibu ddala nze abamu baali bannenya n'okunnenya nti egese waaki bamuta bannange naye wizo just sayina onuusi nenkwata miliyoni 10 nezimuteera ku akawunti ekimu kyange kibadde documented nga muteera kumuwa ssente wizo namusanga ne motoka ye yamulemerera kati eringa empya tegeera so naana kumanya wizo nga gendako ku papaze wammeekaki ng'agenda bugenzi n'ali emmere ne bankubira nti wizo alidde wano emmere ssente bweziti embeera eddala wizo kuba kitalaba mbeera gyapikizaamu wizo namusayininga nina emmotoka kati sirina mmotoka emmotoka yange nekusaba zino ebanjibwako nava mu nsonga ebanjibwako miliyoni 2 ebanjibwako miliyoni 4 era sigirina ebuubuuza jjejje omumaanyi ow'ebidongo jjejje mukwano gwange ddala ngali badde nina ssente wizo nemba nga endo ngagamba ti ng'agamba mbu mutomuwanga wadde 10 okuva mu sho mbw'omugamba wamuyamba buyambi tomuwanga mbu wadde 10 namusasula nze mbabanja ate katulaba jowe olaba obuzibu otufuna bapromota omuyimbi alina abantu abamuwa ssente ye nga ye nga tekonsa kikwabeera ogitegese bamuweereza ssente kati muweereza ssente zemmeeza bahamu bonna bawa wizo ssente naye wizo mubuuzi yali akuteko wadde n'akatebe gyakapampisiza kajje kakole mu sho tewali kyakola mu sho wadde n'ekimu promota byonna yabikola kati ssente ze nazo ziriwa yali ezange kubanga nabo bansabanga tiketi z'okutunda tebuzi nga batenga tebampa ssente nange n'obulamu bw'ensi naye kati ddala wizo n'okusayininga obusayiniza evidiyo gye balaba yasayininga nali muteredde ku akawunti miliyoni 10 kati ye bw'alaba abantu abali ku Afrikana alowooza ti nasolooza miliyoni 5